Mwaka gwa 2019 omusumba omututumufu okuva mu ggwanga lya Amerika ayitibwa Ben Hinn yali wakati mu kusaba mu kibuga Akola ekya Ghana n'afuna okulabikirwa. Mwoyo yamwogeza ebigambo bino ku ggwanga lya Uganda. Ndaba okutambula kwa mwoyo mutuukirivu mu Uganda. Okutambula kuno okw'omuggundu okwa mwoyo mutuukirivu kugenda kutandika mu Uganda mu 2022 mu myaka 3 gyennyini okuva olwaleero. Yakikkaatiriza nga bwe byali bigenda okubeerawo mu bbanga lya myaka 3 okuva lwe yabyogera. Abataputa ensonga ekifuula nnenge balowooza nti yali ayogera ku nkyukakyuka mu byabufuzi, akageri gye byali bikutta kati n'ekisinde ekijja ki people power ekyali kirya Uganda ng'oluyiira oba kale tugambe omuyaga. N'abamanyi eby'omwoyo mu Uganda nabo okubikkulirwa kwa Beni kwabatabula. Mu mwaka gwa 2022 emyaka 3 egyayogerwako gyali giweddeko era twatuuka gukuba luku mu mutwe nga mpaawo alabye kulagula kwa Beni nga kutuukirira. Wabula nga 23 April 2022 ku ssaawa 7:46 wandibanga waliwo okwanukulwa ku mbiranye yaliwo ku kubikkulirwa kw'omusumba ono. Mwemu ku nzigotta oba ghetto z'e Kampala esangibwa e Mulago, abantu abaali basaba nga beekwata akatambi balaba kye baali batalabangako bukya batandika kusabira mu kifo kino. Kyali kitangaala ekyabeeyoleka wabula nga kikola ekifaananyi ekyefaanaanyiriza omuntu. Kino kyeyoleka okumala akaseera nga kigira ne kibula ate ne kidda ng'oluusi kibuutikira nnyo ate olala ne kidda nga bwe kyabadde mu kifaananyi ky'omuntu. Oyinza okwebuuza lwaki by'olaba byeyoleka mu kifo kino. Bino olwangudde mu kutu nayongedde okukunkumula ate kanyumya kabyayongererezaako nti mu ggetto eno eriyo omukyala afuna okulabikirwa okutali kwa bulijjo ng'asobola n'okwogera ebyaliwo, ebiriwo, ebigenda okubaawo n'ebirijja. Kino kye kyampaliriza okusensera enzigotta eno mpenje ekifo ekyogerwako n'omukyala ayogerwako. Wano nno wentuuse weewali ekinyusi ky'Emboozi era tuuza ya lukugunyu owulira omukazi eyali yeebeerera mu bulamu bwe obwa bulijjo bw'ajja okutomerwa omwoyo omutuukirivu ne gumusaba okutandika okuweereza Omukama oyo eyatonda eggulu n'ensi. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinne
ery'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Mbaniriza nnyo abalabi baffe mwebale kubeera nga ne ku mulundi guno musazeewo okutwegattako. From wherever you're watching from, wetuli wano eno twabasuubiza okubeera nga tubaweereza ekitiibwa ffe tukiddiza Mukama kuba ensangi zino mumanyidde kubeera nga baleetera abantu ba Katonda bakoleddeko baleese okukola ebintu eby'enjawulo, emirimu egy'enjawulo. Ne ku mulundi guno nina ekyenjawulo kye mbaleetedde kye mbadde temulabangako, kye mbadde temusuubira, wabula nsuubira nti kigenda kuba kikyusa obulamu bwo w'osinzira okulaba, kigenda kuba kikyusa ensi eno, kigenda kuba kikyusa n'engeri gye tulabamu ebintu eby'omwoyo. With me wano mu kitundu ky'emulago leero w'enkyadde ndina omukyala ow'enjawulo azanyumizibwako emboozi mu kitundu wano wawangaalira naye ng'ate mmwe gye muli temunnaba kubeera nga mugimanyaako. Twasazeewo olwaleero tumusitule alabikireko gye muli omulundi ogusookedde ddala okwogerako naffe ku bulamu bwe ne Katonda engeri gye yajja okumuyitamu okubeera ng'akola ebintu eby'enjawulo mmwe abamulaba nga mwali musinkanyeeko bye mulabye akola. Nyabo tusanyusa okulaba era tusaba weyanjulira abalabi baffe. Amina. Mukama yeebazibwe ekiseera kyonna mu linnya lya Yesu. Amina. Amina. Baagala okumanya kumanya go ne wowangaalira. Amanya agange mpitibwa Kirunda Angela. Ndi nzaala ey'emulago. Abazadde abange ab'ensi waliwo ab'ensi n'ab'omwoyo. Weewaawo. Nina omusajja gwe bayita Yesu, naye muzadde asinga mu bazadde, abazadde ab'ensi. Omwami Kirunda James Christopher ataliwo ne maama aliwo, erinnya lya Yesu erisinga manya gonna. Nze okujja okumanya nakutegeerera ku bantu abaali bazzeeko wano ne basabako naawe Mukama n'abakolera ebyamagero n'abakyusiza obulamu ne ŋŋamba nange kanneesitule nzije ndabe kiki ekiri eno. Abalabi bye nalaba nabiraba ne mwoyo bye yanjogerako ebyebimpaliriza okubeera nga nkola omulimu gwenkola olwaleero. Bannayuganda baagala okusooka okukumanya omukyalo ono gwani baagala okufuna profile yo mu bujjuvu n'engeri gy'ojjamu okuyitibwa wavaawa wazaalibwa gw'oli wanjawulo nga kino kyoteekeddwa okuba oba naawe walabira awo ng'ebintu byekoze. Enjawulo eva eri Mukama. Enjawulo eva eri Mukama nange saamanya. Nakeera ku makya omusaalaba ne gweyoleka. Omusaalaba bwe gweyoleka eddoboozi ne lyogera. Eddoboozi lyayogera litya? Lyayogera mu kirooto. Lyayogera mu kirooto. Okubeerawo kwa Mukama ebintu eby'enjawulo ne bijja nga bibaawo. Nga omuntu bw'oba ozze mu linnya lya Yesu erisinga mannya gonna, amaaso ga mwoyo gakugamba ogenda kuba oli n'ekirwadde bwekiti ne bwekiti, oli booti ne booti ne booti. Nti Mukama najja ng'ayogera ku bantu atabadde omu, abatabadde 5, abatabadde 7, nti abazze beeyoleka wano mu buyitirivu. Mukama najja nga awonya endwadde, Mukama najja nga ababuulira ebyo bye beetaaga, naye nga mu byonna Mukama kyasinga okwogerako era ekirungi kyempulira mu ye kyatugamba okwenenya, kubanga atubuulira ku mataba agajja. Atubuulira amataba agajja entalo ezigenda okubeerawo. Atubuulira era ayogera n'agamba bagambe kubanga Yesu yeeyoleka. Era ekyamagero kyeyoleka wano nga Yesu yeeyolese wano. Okuva Yesu bwe yeeyoleka wano najja ng'akola eby'enjawulo mu bantu abayitirivu, abantu bazze mu bitundu eby'enjawulo okuva e Masaka mu Kkono. Bazze bava mu bitundu eby'enjawulo nga Mukama bakolera ebyamagero.
twagala okusooka okumanyako omwaka gwoyogerako mukama 2019 omusalaba gweyoleka gutya gweyoleka mu kabada ne gwakayakana okuva omusalaba bwe gwayakayakana saddamu kubeeranga bwendi n'amaaso gange gagenda okutunula okulaba nga galaba ebyenjawulo nga ntuula wano ne ŋŋamba e Masaka wagenda kubaayo kino okusinziira mu omutuukirivu bwandaga era bw'abaŋŋambye era ne kiba mukama n'ayogera ku bantu ab'enjawulo ne bajjanga beeyoleka najjanga akola ebyenjawulo n'endwadde ng'azoogerako ne ziwonyezebwa ekyo kyennyini mukama kyaŋŋamba era kyayogera ayogera ku bulungi bw'ekitangaala eky'obwakabaka obw'eggulu ayogera ku maanyi gaalina ayagala abantu basembere badde gy'ali beenenye obulamu bwo nga tonnaba kufuuka ky'oli olwaleero wali butya tugambe wali musabi nnyo mukama n'asalawo akulonde saali musabi nti ndi musabi nnyo nasabanga omuntu wa bulijjo kubanga tuvudde mu famire ey'obukatoliki nga tusaba essapuli era tusaba Maama Maria kubanga nvudde mu eddiini nga giŋŋeeramu nti sande leero nasabye maze mwezi mulamba sigenze maze omwaka sisabye nga saaliko muweereza nti mbadde omuweereza owa kyaki era nga n'ekyamwoyo sikimanyi kuba nti bwe kyantuukako nasooka nakubuuza ndaba ebintu bye sitategeera biki bino olw'ensonga nti natambulira mu ddiini ey'obukatoliki ate sigibeeramu nnyo ate nga siri muweereza nenewuunya mukama okuba nga akola ebyamagero bwe bityo okukyuka kuno onyumizaako ku Yesu okweyoleka wano yeeyoleka atya Yesu yeeyoleka mu kitangaala ekitangaala bwe yeeyoleka mu kitangaala ekitangaala kyaka ne mbagamba ekitangaala kiikyo neyeeyoleka mu colors of divine mercy bwe yeeyoleka mu colors of divine mercy one time nakeerako ku makya ne mbagamba laba eggulu likutte omusaayi eggulu era likutte omusaayi nempita abantu bonna naye nga eggulu tebaliraba ne mbagamba red nga likutte omusaayi gwe gwasooka okulaba ekintu ng'ekyekyenjawulo naye Yesu yeeyoleka mu kitangaala neyeeyoleka ne mu buliwo n'alaga ekibatu nga kirimu ekinnya n'engalo n'ebigere n'akulaga ebinaabira Isirayiri n'atubuulira ebigenda okubeera mu ntalo ezigenda okubeerawo mukama n'agamba beenenye kubanga amataba gajja amataba gano agoogerako gagenda kuba wawaffe wano amataba agoogera mu nsi ez'enjawulo ensi gy'asinga okulagamu amataba gyendaba Amerika gy'asinga okulagamu amataba musisi mukama n'amulanga India ajja kuba mubi nnyo nnyo ensi ez'enjawulo mukama zandaga ebintu eby'enjawulo naye ebintu ebyo mbadde nzija mbyogera nga nina abaana kati mwana wange nga mugambo manyi nti amaaso gatandise okulaba ebyo mukama byaŋŋamba ne mugamba nyamba obirikodingeko ofune ku ssimu ebintu ebisinga baziba birikodinga ku ssimu nga toyina bw'obigamba bantu essaawa eyo naye nga kijja nkiraba mukama akiraga amiina kitiibwa mukama n'alyoka afubutumira mu ssaalaba essaawa zino ne buli bakkirira wansi gugwo nga guliko Yesu mwoyo mutuukirivu ajja Yesu ajja agamba he's coming soon ajja oyo amiina kitiibwa n'akola n'ekyamagero wano eno nga njogera naawe omusaalaba guvudde waggulu mubire ne gukka bwe guti naye nga Yesu ali kuli ku musaalaba agamba njija abantu beenenye essaawa eno mu mwoyo bwe nkiraba oyo mukama nga w'amaanyi emulungi abantu bannayuganda okusinga mbamanyiko kuwakana balina kabonero ki kwe bayinza okulabira ne bagamba mukyalo ono yandiba omutuufu yandiba omutuufu ajja asembere wendi mwoyo mutuukirivu amubikkulira ebyo byonna amuwonye n'ekirwadde kubanga akola ekisa kya mukama kyajjula wano Yesu ne yeeyoleka wano omusaalaba ne gweyoleka Yesu n'ayimirira ku mulyango guno gwennyini n'ayimirira mu kitangaala ne yeeyoleka bw'ayimirira mu kitangaala okweyoleka okuva olwo mukama akoze ebinene mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna mukama akoze ebinene abantu bavudde essaawa eno we twogerera mmanyi nti emukono emasaka embaale esoloti bonna batuusewo n'omubuuza ovaawa
nagamba mbadde nva Mbaale naye bantumye njije wano mbadde nva Jinja. Mukama yaŋŋamba bonna nzize mbajja yonna gye bavudde mu biti eby'enjawulo mu byalo eby'enjawulo. Ekiseera bwe kinaatuuka okwogebwako oba okwogerako baligamba yoyo omukyala natuuka ye mulago kubanga Yesu yabakolera, Yesu nabakolera ebinene. Lwaki olowooza ggwe? Simanyi olw'ensonga Yesu lwaki yakeera ku makya n'agamba genda obabuulire nti okubeerawo kwa Mukama weekole. Genda obabuulire ekigambo, genda obabuulire nti Yesu akomawo era amataba gajja. Ensi y'omwoyo Yesu kabaka gyali era Yesu mulamu. Ogambye oli mukyala mu Katoliki. Ekereziya ebintu bino ebimanyiiko. Ekereziya omusala gwasooka okweyoleka twayita Ssabakristo ne mugamba. Nenzirayo Maama Maria neeyoleka emirundi ena nenzirayo ne mbabuulira. Naye ng'ekintu babuulira balabika bulala. Kuba nasooka nengendako Bina Parish wayiseewo ebbanga Maama Maria yasooka okweyoleka. Mulago Parish nengendayo ne mbagamba yeeyoleka. Yesu yeeyoleka n'atuula n'ayogera. Eddoboozi ne litufubutukayo. N'ayogera mu nsi ey'omwoyo. Oyo Katonda omulamu ataggaawo. Eddoboozi bwe lyeyoleka n'ayogera. Ayogera ebyo ebinaabiyira. Yesu waali era Yesu mulamu. Ekiseera kyonna. Kubanga yajja kununula nsi, yajja kununula myoyo. Soogera bintu mbadde muweereza, soogera bintu naye yeeyoleka n'ayogera wootamusuubirira. Wootalowolereza ye n'atuuka. N'atabula n'ogamba oba ngenda kugamba nti abantu n'agamba gendayo obagambe amataba gajja. Ekereziya ekukkiririzaamu oba bakyakubuusabuusa? Ekereziya bw'otuukayo n'obuulira omuntu obulungi bwa Katonda kiva eri mutima gwe. Okukkiriza oba okugaana. Ensi yonna okukkiriza oba okugaana. Naye okugaana ekigambo kya Mukama oba olimba olw'ensonga mulamu. Mulamu akola ebinene. Aze yeeyoleka era ze ayogera. Abantu bwe banaatuula eyo ne bakulowooleza nti oyo abo be bafere baako oyinza baddamu otya? Mwoyo mutuukirivu akola ebinene era mwoyo mutuukirivu mulungi era bw'akisa ekiseera kyonna. Erinnya erya Yesu lisigala ligulumiddemu ekigambo eky'amaanyi. Erinnya erya Yesu y'empagi ey'obulamu etaggwaawo. Erinnya erya Yesu lye lisinga mu byonna kuba lye erinnya erisinga mu mannya gonna. Y'empagi eggumidde. Yesu ekigambo ekyo kizito okikompeyaringa n'erinnya erya Yesu kuba mulamu. Ekigambo ekyo tekimugwana ate takigwana kubanga ye byonna abifuga. Okugwana n'obutagwana byonna biri mu Yesu. Mukama agamba waayo omutima gwo, waayo okwagala. Mukama atuula afuge. Kati bw'omala okufuna okubikkulirwa okwo Mukama n'atandika okwolesa ebibaawo ebiribaawo, olwo wafuuka mubuulizi okusaba kwo wali okumanyi? Okusaba nali mmanyi okusaba kwa kitaffe ali mu ggulu Mirembe Maria awo wenkoma. Nga wenkoma naye Yesu okumayoleka ali ku musalaba nakulaga ekintu nekikulukuta omusaayi nakulaga engule nembuuza kati ngenda kwogera ntya. Nabuuzanga sisita wange anzirako nemugamba ndaba Yesu kubanga ate yabadde atambulira mu kiti kirala ekyokusaba ate nga nange ntambulira mu kirala. Nangamba mugambe oyo bw'aba ayina engule n'olaba engule mugamba oli kabaka w'engule. Ne mugamba wemba ngamba nangamba gamba bw'otyo. Paka ekiseera bwe kyatuuka nga byayogera tebikyaliko maanyi nga bakugamba ekintu nga
ogenda okulaba Yesu ng'ate ye bw'ayimirira bw'akulaga engule eyaka ekitangaala ne kyakira ensi yonna n'etuulako entebe zonna n'afuga ebika byonna ne mugamba oyo ye kabaka laba engule yiye eyaka ekitangaala laba amaanyi agali munda mu Yesu. Mukama n'agenda nga ye mukenyene yambuulira kiki ekyokwogera era yambikula amaaso g'ekigambo. Era Bayibuli bwe ntuuka mu Bayibuli gitunulamu Bayibuli nyinza ogitunda mu butunuzi bwe bati ebigambo n'ensirika busirisi n'atandika kubanga biwandiika mu space bisomera mu space kubanga Mukama saamanya kigambo bwe bakibuulira saamanya ntandika ntya ebigambo n'entandika okubagamba mulabe ebigambo mu space n'agamba I am the king of the world naye nga nkisoma mu space ne mugamba agambye bwe bati ne bakiwulira n'agamba oyo muŋŋambire muweereza n'enkigamba kati Mukama najja nga ye bw'aba akiŋŋambye n'ekikugamba ng'oli agamba kituufu. Kaakati mu miriraano ku muliraano wano abantu bba baliwo bakutegeera bulungi n'ebyakutuukako n'obulamu bwo bwakyuka. Abantu abo Mukama mbadde sifuluma nnyo wabweru era batono nnyo abajja okuba nga basembera okuva omusalaba we gweyoleka mwoyo mutuukirivu Mukama n'abanga tanzikiriza kufuluma wabweru. Mu mwaka nyinza ofulumamu emirundi 2 oba gumu naye ng'owulira eddoboozi nga mwoyo mutuukirivu yeereka n'agamba tofuluma naye nga buli ayingira Mukama amubikkulira ekyo ekyalo okummanya kigenda kummanya mu mbeera enkadde ate nga Mukama azze n'ankyusa wesimukubiridde essimu wesifukamidde mwegayirira ekisa kya Mukama ne kikka kuba ekisa kya Mukama kyakka era ekisa kya Mukama weekiri. Olina bujulizi ki nti omuntu eyeeyoleka ye Katonda ddala ye Yesu ddala kuba tuzze tusoma ku stories bweru waggwanga nga Sitaani azze n'akolanga neyerimbika mu kifaananyi kya Katonda nga n'ebyamagero abikola naye nga Sitaani bukakafu kiggwe mu byolaba mu nsi y'omwoyo ebikulambika nti ddala obeera oyogera na mwoyo mutuukirivu. Aleeta ekibatu nga kirimu ekinnya n'addamu n'aleeta ekibatu ekigere kye nga kirimu ekinnya n'alyoka ayaka mu kibatu ekitangaala. Bwe yajja wano yabagamba ki oba yakugamba ki? Olunaku lwe yeeyoleka wano okumuli nasanyuka nnyo ebigambo ne binnema n'embeera nga mbitabula butabuzi bw'ebiti ate nali sinnaba kuyiga nnyo kuyingira mu kuyiga okusaba oba Mukama okwenjigiriza okusaba nga mbagamba yeeyolese ekitangaala yeeyolese naye buli eyali wano Mukama lwe yeeyoleka buli omu yafuna kyayagala Mukama yamusumulula naye byonna Mukama kyasinga okwagala basembere wali bamutegere bamumanye. Yayogeranga n'agamba I am the light of the world I am the presence of the light naye ebintu nga bw'abyogera agamba I am the light of the world ekitangaala ne kyaka mu ggulu ne kyaka ku nsi ne kyakira emitima ne kyakira emyoyo ne kyakira obulamu ne kyakira byonna n'amazuukira naye nga nkinnyonnyola okusinziira bwe mba nkiraba byenjogera mbirabira mu mwoyo era abindagira mu mwoyo. Akatambi kano akaakwatibwa ku olwo nga yeeyoleka abantu bakakasa batya nti katuufu oba si kapangepange nga kajingirire kubanga Yesu mulamu watya nga gwali musana nga gwe guziyizizza essimu? Omanyi lwaki? Omulamu atambulira mu kitangaala, omulamu ajjudde amaanyi g'ekitangaala, omulamu aliko ekisa ky'ekitangaala, omulamu ye mazuukira. Ekitangaala ekyakira ku Yesu kya bulamu obutaggwaawo kyawukana n'akasana. Era bw'ona okitunuulira okumanya Yesu mulungi ekiseera kyonna akola binene akola ebinene. Ekitangaala bwe kyafulumanga kyakulaganga akasana ak'ebweru ate n'amala n'ayingira okulaga nti y'oyo aggumidde. Wasaba kuba kutwaleka ebutabika mu kaseera ako? No. Nga wakatandika? Ng'olaba ebitategeerekeka? Nasooka ne mbiraba naye bwe nabirabanga Mukama yange okumpa okutegeera kwakyo nti waliwo ekintu ky'osobola okulaba n'ogamba oba mbadde ki sikitegedde. Yajja direct ng'akulaga engule ku musaalaba n'akola emikono bwe bati
omusaayi ne gukolokota bwe bati n'akulaga olwazi n'akulaga the 12 disciples of Jesus Christ. N'akulaga ekibato nembagamba ndaba Yesu, Yesu ndaba Yesu, nenvunnama ku ttaka eddoboozi erya Yesu ne lyogera ne ligamba nti genda obagambe nti mulamu era mazuukira. Ensi ya mwoyo nzibu okutegeera n'abagiraba bantu tusanze nga abanookwolesebwa nga okutakuta mu mwoyo naye tabitegeera ng'okuguse mu kutaputa ebintu bino by'olaba nti Mukama bwe yasooka okundaga okubeerawo okwo n'ekisa saamanya nsi ya mwoyo neŋŋamba nempita sisita wange ne mugamba ndaba Yesu naye ate bwe mba mulaba nina bwe mulabira mmwe nga temumulaba nangamba ye ensi y'omwoyo ne mugamba yensi y'omwoyo najja nga andaga eggulu ne bamalayika n'entebe kwatula ey'obwakabaka kuba Yesu mulungi. Wamulaba? Mulaba nakati taliiko kiro taliiko misana taliiko ki oyo alaba abalala bye batalaba. Kwegamba gwe mu ggulu ofuna omukisa ogulingizaayo. Amiina kitiibwa. Abantu tebalowooze nti tunyumya bya kiraluwa. Amiina kabaka mulungi wa kiso yakola ebinene bitaggwaawo ayakayaka nange emmonyenye. Yesu kye kigambo eky'obulamu ekitaggwaawo. Tekiggwaawo. Mukama bw'akeera ku makya n'akugamba oba n'akutuma genda ng'obadde tomanyi. Waliwo ekintu ky'ogamba mbadde mmanyi. Mbuulira ekigambo ku kkubo, mbuulira ekigambo mu kkanisa, mbuulira ekigambo. Sibuuliranga ku kigambo. Nalaba omuntu ow'enjawulo ayina enviiri emmyufu ng'ayambadde ekkanzu etemagana ng'ebiri etemagana nga emmonyenye ayina ekibatu ayina ekibatu ekina ekinnya munda ate nga kiriko ekitangaala kubanga Yesu mulamu. Njogera ku mulamu. Tumalire w'empakazi. Yesu muddugavu musajja muzungu. Yesu mulabira mu kiti kya buzungu. Batugamba Yesu muddugavu bano ba Pan-Africanists. Mweru mulungi. Ali myaka ng'emeka omulabira? Emyaka. Yesu. Oluvubuka nganze. Yesu mulungi obulungi obumujjudde. Mulungi mu myaka egijo. Mulungi mu myaka egy'obukadde. Mulungi mu myaka egy'ekibaya ekya Maama Maria ng'akyali bebi. Mulungi ekiseera kyonna kubanga Yesu yamulabyeyo ku muntu mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna nga yajjula stars ng'ayimiridde naye nga n'ayimirira nga star yenna omutwe obulago yenna mulungi mulangira mulungi nnyo obwo obulungi obumujjudde bumutwala buli bbanga lyonna ery'obulamu obw'ensi yonna n'obwakabaka bw'eggulu. Kereziya bwefuna abantu nga mmwe abalina emikono ebyawuffe ebyamwoyo etera batwala batendekebwe bayige okubuulira n'ebisigadde n'okwegayirira biki by'oteekeddwa okwogera biki okugayidinga nga Kereziya bweragira. Bakututta ofuna okutendekebwa kuno. Olw'ensonga nina menta bamuyita Yesu amala ye kanisa ye kigambo eky'obulamu ye mazzi ag'ensulo ez'obulamu era ye kabaka w'abakabaka. Bw'agamba nti muŋŋambire oyo yafiirwa omwana, muŋŋambire oyo yatta omuntu, muŋŋambire oyo ennaku ze ez'okufa zituusa. Andaga ne kalenda n'agamba kyo bw'ayogera ab'amazzi menta abamenta. Kakati tolowooza nti kino kigenda kuleetawo obukuubagano ne Kereziya Mother Church muova nga bagamba oyo akola bibye? Ebibye bye bagamba akola bibye, waliwo akola ebibye ne wabeerawo akola ebyo by'ayagala bibe. Yesu akola by'ayagala bibe era Yesu y'ayogera. Mu bufunze twatidde ku baana bukuubagano na Kereziya Ssaabasumba akuyisaawo mu bituulemu.
abantu mu linnya erya Yesu mbawa ekitiibwa kyabwe, ekereziya njiwa ekitiibwa, bonna mbawa ekitiibwa, naawe nkuwa ekitiibwa mu linnya erya Yesu. Naye ekitiibwa kiri mu bwakabaka obw'eggulu. Yesu ye mmenta wange, Yesu ye mulonzi wange, yakka nga simusuubira n'akyusa obulamu bwange, y'oyo ayogera ekigambo ekigulumidde mu bwakabaka. Wow. Katusooke tugumulemuko katono ebigambo bya mukyala Kirunda tebiggwaayo, tukomawo tovaawo. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna, sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo. Ng'abagabo beemulema ku nnakatansi sso okutali minyoonyonto, ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza, nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya, kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121. Weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on mukulike eby'omuwummulamu tukyagenda mu maaso. Tuli n'omukyala Kirunda Angel anyumya bingi nnyo ku nsi ya mwoyo, yayitibwa era agamba naawe w'oli alaba Mukama agamba komawo gy'ali, bw'oba wabula okomewo olabe ebirungi n'ebyamagero Mukama byakola. Okay, tukyagenda mu maaso n'emboozi mukyala Angel. Ebibuuzo mbadde nkubuuzizza bingi naddala ku bukubagano obuyinza okubeerawo ne Kereziya. Singa bugenda mu maaso ne bulanda, togenda kufundikiranga ate weeyawudde ku Kereziya Katulika omutukuvu eyava mu batume? Ekigambo kya Mukama mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna. Yesu tayawulibwa. Yesu ali kimu. Ekigambo kya Mukama kye kigambo. Mukama agamba ekigambo kye y'empagi ey'obulamu etawwa. Mukama agamba wulira bw'ayogedde. Ekibuuzo ky'obuuzizza, kwata ku mpagi eyo onyweze. Kwata ku kyambalo kya Yesu ng'omukyalo w'ekikulukuto yawangula. Ekyambalo kya Yesu ne kimusumulula. Ekyambalo kya Yesu eky'amazima. Ekyambalo kya Yesu eky'okukkiriza n'okwagala kyamusumulula. Mukama agamba ekyambalo ekyo bw'okinyweza oggumira. Ekyambalo ky'ekigambo kya Mukama nkinywezezza era ekigambo kye kiggumidde mu mutima gwange. Olwo otegeeza kintu okyali bumu ne Kereziya oba bwe? Nkutte ekyambalo ekyo ekitambula mu kigambo kya Mukama mu mawanga gonna, mu nnimi zonna eza Yesu. Mukama agamba ennimi eza Katonda tulina ez'Obusiraamu, tulina ez'Obulokole, Orthodox, Abakatoliki, Abaprotestante, bangi. Ye empagi kwe nkutte empagi ey'ekigambo. Bonna bali mu kigambo, tusinza Katonda oyo. Olinga agamba mu kusinza Katonda oyo omu. Ebitabo byonna, Qur'ani ntukuvu, byonna kigambo kya Katonda. Perfect. Anti abantu bangi babeereyo bakiwakana bagamba Qur'ani yanjawulo ku Bayibuli, bali mu byabwe. Sisuubira nti bwekityo bwe kiri, kubanga Mukama yayogera n'agamba tunywezezeeyo empagi emu. Mwoyo mutuukirivu Yesu atuddemu mwoyo mutuukirivu, atudde mu Katonda omulamu. Ffenna tukutte kweyo empagi erimu ekisa eky'obulamu obutaggwaawo. Amina kitiibwa.
kiba kitegeeza enjawukana zino ze tulaba abantu beetemaatema mwe ffe tuli basiraamu ne batema ebyo byendaba abatujju ffe tulwanyisa bakafiiri bali mu kuzannyira ku Katonda omubwati ekituufu bakola eki tudde eri Mukama kubanga y'empagi ey'obulamu etaggwaawo anti bagamba ate ffe aba Yesu oba mmwe aba Yesu mwe muli bakafiiri tulina obutuukirivu obuli munda mu Yesu ye Katonda omulamu ataggwaawo kuba Yesu mutuukirivu ate nammwe ne mugamba nti abo nabo baabula basinza simanya munyenye na mwezi kubanga basinza Katonda omu oyo atudde mu Yesu afuga byonna omutuukirivu zeze ennimi Mukama zaayogerako nti ennimi ezijjudde amawanga gonna kyekigambo kya Katonda nti ffenna tutambulira mu kiti kimu kitegeeza wano n'abasiraamu bajja ennyo ye ekiba kimuleese ajja n'agamba nawulira nga bakwogerako nsaba Katonda oyo ansumulula muga Katonda Mukama n'abasumulula azze Mukama amukolere kubanga mwoyo yeeyoleka bwe yeeyoleka nga nkuwa obubaka nga nkugamba mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna nti Mukama ngambye nkugambe bwe nti ne bwe nti ng'ogamba kituufu Mukama ngambye nti alanze maama alanze jjajja alanze kojja alanze muganda wo alanze gwe yeetaaga oluzaalo Mukama n'alukuwa bangi bwe banaatukaana okw'obujulizi bagenda kusanyuka omanyi Katonda ennonda ye y'ebintu yanjawulo amiina omuntu yenna wano bw'omulaga ekifo kino agamba eyo geto ayagala awo oba naye yali mu kiraalo kyanti amiina Yesu mulungi wa kisa abantu wano singa banaatandika okukulumulukuka banajaawo oba olina enteekateeka endala Yesu alina enteekateeka endala mwoyo mutuukirivu n'atusuubiza otugaziya tube nga tusobola okujjaawo kubanga eno ruumu emu bwe bati etuuzizza abantu 1,000 naye buli omu Mukama n'amukolera by'ayagala kubanga Yesu mulungi ekiseera kyonna mwoyo mutuukirivu ajja tukolera akubanja ki mwoyo mutuukirivu by'ayagala eby'omukolere ng'oggyeko okusabira abantu be n'okubazza naye akubanja ki ayagamba bo babuulire ekigambo agambe beenenya amataba gajja njogera ku mataba ekire kikwata nanzizaayo mu bubaka nanzizaayo nendaba Nuwa n'akulaga eryato lya Nuwa n'agamba amataba let them repent oba obeera oloota bibyo birabisa maaso kubanga abalala bonna omutwalo tegwandizize wano gonna mu Yesu ayogera Yesu yayogera omanyi kyekitegeeza omuntu okujja omu ne bajja 10 ne bajja 3 mu ruumu emu era bw'otuuka nga Mukama akwaniriza wano ng'ayogera ebibyo ng'oli atambula ng'agenda nga mugamba sembere eri Yesu kubanga Mukama kyaŋŋamba beenenye obulamu bwo bwakyuka kati tokyalina kyakuzza gwe ng'omuntu enteekateeka zo ziyimiridde zitya mu kwongera okuweereza Mukama enteekateeka nawaayo obulamu bwange n'omwoyo gwange enteekateeka era enteekateeka gy'oyogerako sirina nteekateeka nina antegekera ategeka n'akugamba kaakati tandika kino yaŋŋamba n'akuwa ne pulaani n'akuwa buli kimu kuba ayagala abantu basumululwe abantu bamanye Katonda ayina nteekateeka ki zaza kutegekera z'olabako nga naawe owulira toyinza kikola enteekateeka kuzimba kyaki akulaga empagi n'azikyusa n'enteekateeka zatulaga era zampe nnyo charity nnyo n'akulaga abaana n'akuwa n'ekifo n'akuwa ne position naye n'akikulaga nga olaba toyina ngeri gy'ogenda kukikolamu naye Yesu n'akikola n'aleeta abantu ab'enjawulo ne bateekayo omukono Mukama n'asooka n'atutwalayo toyolekedde kubanga bw'oyogera ku kuzimba church kyenayogeddeko kiba tekigenda kutuukirira toyolekedde kubanga ofuuse independent oweerezanga muntu nsuubira sinza aweereza
waliwo ekisa kya Mukama ekyogera ekigambo ekireeta obuweereza mu bwakabaka obw'eggulu. Mukama n'agulumira. Mu kyaki eyo gwagenda okuba omubuulizi omukulu? Ekyaki gye twogerako ye Yesu. Ago mazima. Kubanga bw'oyingira ye yeeyoleka n'ayogera n'asumulula n'aleeta n'agabirira. Yesu kye kisa ekigulumidde wano. Era mubuulizi omukulu. Amiina. Ye musumba singa mu basumba. Tewajjanga kujjawo faaza kusomba ekitambiro kya mmisa. Nsanyusa omulaba kubanga ekyambalo ky'ayambadde ekyambalo ekirungi ekisinga mu kyambalo ekya Yesu. Bw'omala okuteekawo ekifo kino olwo Yesu aba takitutte. Nsanyuse nnyo ku Yesu okukitwala kubanga byonna bibye. Onookikwata okikwasa ekereziya ekirabirire. Yesu yalina obuyinza ku mukono ogwo era yajja okirabirira. Ekereziya ekulabirirako nekwaloketinga abafaada abanajjanga. Ekereziya nnungi bw'ogamba nti totuusa okukiwaayo. Waliwo akitandise, waliwo akibaddemu n'amaanyi g'omwoyo n'akulaga nti asobola ye nannyini kyo. Bw'agamba nti kiweeyo ng'obagamba agambye kiweeyo gwe ŋŋenderako ye mmenta. Bw'akirekanga bwe kiri atudde ku bwakabaka afuga wano awonya. Enjo abantu bangi betulabyeko abakola mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu lisinga manyi kono. Nebasobola nno n'endwadde. Amiina kabaka ttendo. Naye nga bw'omwetooloola emabega we. Amiina kitiibwa. Agendako mu basawo b'ekinnansi ne bawanga kkanisa gy'asumbiramu ne bamuwa n'amaanyi. Tuwulira n'abasimanye abano n'emisoto ebweru eyo sibimanyi naye abantu banalowooza nti naawe olina gy'ojja amaanyi gano awatali waggulu eyo. Amaanyi gali mu ye yekka, obuyinza buli mu ye yekka. Tewali alina maanyi okuggyako Yesu kuba atudde mu Katonda oyo kabaka mu bakabaka. Ye maanyi, tewali anoonya maanyi. Ekisa kikka ne bwe kikka ne kikuwa ekyokukola ne kikubuulira ne kikugamba. Mukama n'agamba nti genda ogambe aba agambye. Abantu kyemmanyi olwedde mu comments baateddeyo dda mulimba atubuulireyo kiki ng'oggyeko amataba. Abantu bandyagadde okumanya mu Uganda bakubire mu kafaananyi kale babuulireyo mwoyo kyayogera ku Uganda kale mu Gw'omunaana mu Gw'omwenda. Obubaka obwazembuwa obubaka obubaze baburekodinze nga enzizembuwa obubaka Mukama bwatwogerako ensi yaffe Uganda kugyegayiririrako. Mukama atugamba ebintu bino mwoyo bwabiraga entalo. Ayogera ku ntalo mu Uganda wano mu myaka ebiri egijja maaso. Naye Mukama atugamba twegayirire ku lw'ensi. Mwoyo mutuukirivu aggumire anyweze, asaasire anyweze, akole kuba Yesu asobola. Enfuna obubaka kyenje mbagamba nze nfuna obubaka obw'enjawulo ne mbagamba Mukama ngambe bati ne bati nekiba. Mukama ayogedde bwati ne bwati ne bwati. Naye Mukama alina abantu abeegayirizi. Nze siri mwegayiriza, ekyo Mukama takimpadde. Simanyi kwegayirira naye nsobola okwogerayo ebigambo ne mugamba saasira Yesu. Oyo ali ku musaalaba ne yeereka ku musaalaba. Oyo ku musaalaba ne yeereka ku musaalaba. Kumusaalaba kusaawa eno waali atuweereza bubaka ki nga bannayuganda? Kwekwata wamu kufuuka kimu, kwenenyeza ensi Uganda. Mukama agulumire akole. Ensi Uganda erimu ebirungi ebitenkanika.
ensi endala zibiyaayane. Ebibala wulira Mukama bw'ayogera, ebibala eby'obulamu biri mu Yesu, ebibala eby'ekisa biri mu ye. Naye Mukama bw'atunuulira ensi eno ejjudde ebibala ebirungi eby'omwoyo eby'amazima. Tweyawuddemu nnyo, ayagala tuddemu twegatte. Tufuuke kimu. Biki ebitweyawuzzaamu? Ennimi. Ayogera ku nnimi. Ennimi zifuuke kimu. Ennimi zifuuka Oluganda. Ennimi ziggumire. Zireeta omukwano. Mwoyo kukyalira talinaako budde bugere. Kubanga nakati waali. Ku ssaawa eno olaba ki? Yesu. Yesu. He has the book of life. He's holding the book of life. He has the book of life. N'alyoka afubutukayo mu kisenge eky'omunaana ng'atudde ku ntebe ayina engule, akutte ekitabo ekya zaabu oyo Yesu, ayina ekitabo eky'obulamu ekitaggwaawo, alina amazima, alina obulamu namuyina ekisa ekigomedde mu linnya erya Yesu. He says he did not come to judge the world, but to save the world. The world. He came to save the world. He's the Savior. Hasha kumita khotsape. Hey, wakabaka. He's the King. Always. The cross happens great. Greek is curriculum, libers Greek, Helestia is Italy, Fatura, the Fatura. Otyo katusooke tuwumulemuko eddakiika emu bbiri tukomawo. Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo, tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga, eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana, nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira, apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako, kabi obanga amaanyi ga munyoto, bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala, nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo, nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna, sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo, ng'abagabo beemulema ku nnakatansi sso okutali minyoonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo, gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza, nga buli kanyomero ku mukolo bakafu
bafuula kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121. Weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on